Nenga etutunula. Ngosibye akaviye akagwano mu maaso. Kali nviri zange. Momo we twatandikira gwe wali onyirirako. Anti era nali siribu binali mu sente kale era kalokusingako. Momo wali onyirirako. Naye nze netunulidde ne ngamba Momo. Nali sigwana kola naawe. Bachingamba nga nange nganda batebanjagaliza. Naye nazeyo nendaba bu video we twakolanga ku fe tuliko Momo. Walayi nga nali sigwana kukola naawe mbiseera ebyo. Nenga Momo ine engeri gyokubya. Ole baddeko ne mukwano goyo nga musiiwuufu. Nenga ine engeri gwe gyomuwolereza. Nze waliyo ye ate kati wali agala nange nkuveemu. Nenga naye wanda banga ndi musiiwuufu. Nze saakulabanga sijja kuwaayiriza kale nkulaba kati. Gebaziba kumanya oba oyagala omutola bibi byesa. Alani tulio pala iba fedese. Nenga Okay, kumukutu CRUZ exclusive ko sinzidde okubanga ate otulabya ALLANCRUZ gemanya nyongero banirizaako yonna gye mutulabira atongero bategeeza baganda bafe banyinaffe mwena abali mu nsi zonna gye muli eyo bannaye tubaagala nnyo tubaagalira ddala mwebale nnyo okubanga ate mutwaga njagala tumya ku mikwano gyange egy'enjawulo kuli Richmond kuliko Hope London tibannaye Mami Hope obulamu bugamba butyani emikwano gyange ne London bona ate Jobs Jose Jobs link. Na Jobs oye bintu byasibitegeera. Jobs. Mukwano go. Mukwano go. Uncle Jose. Uncle Jose byali bityo sabifuna bulungi. Oba wamupaaza. Bayala ntatudde. Olaika Uncle Jose wamupaaza. Ngenda kwefunira Richmond. Ogenda kudda kwa Uncle Rich. Uncle Rich nkwekutte. Ate Jeffa. Waliyo Jaffa. Waliyo Jaffa. Waliyo Mami Latifa. Ba Mami Latifa mulungi. Mami Latifa mulungi. Kati Mami Latifa nawe nkwekutte. Mami Latifa. Waliyo eba promoter chao omulalo. Kale ba promoter bonna mbekutte. Auntie B mulungi nnyo. Auntie B nkutumidde. Mama Africa. Mama Africa bonna bye kati ndeke wali. Ne Momo wali tambudeka abantu beranda nino bakwagala. Ati ndala nitambulira nsonga. London tebannampita. Ensi zengenda mu bamala kumpita. Passport yetambudde mu nsi ki? Ntambudde ensi nnyingi boy. Ntambudde ensi nnyingi. Ye mukwano gwaffe. We Massachusetts. Belinda. Ngondi mukwano gwange akola ku top yani. Ku top? Erinnya bwe ligenda. Mulenzi muwala. Iron Lady. Gundi Joani Lule. Aliriddawo. Aliriddawo. Joani wali. Aiwa. Joani Lule. Wali wane Uganda honorable. Afuka honorable. Oba to be. Naladi tosirisa bijone kasaka. Honorable to be. Jali. Bamu. Are you sure? Joani bamuba akalu. Joani nendonga. Joani baba mubbe ne Joani akalu yali yakamaze. Joani obuzibu yakola bwali bumu. Yakwata ozungu n'alutwala empiji. Abantu b'empiji kasota ozungu ne message. Sababitse. Joani ewe oluzungu lwa erungi. Mama. Namanya oluzungu lwa Joani. Golumanye. You know so konze okay tunalaba. This is a show, it's a new show. Twajitumye CRUZ and Momo, where you'll be watching us every week, at least your mulundi gumu. Baby, you said wetwagalidde. Lwekiwulira nti kuno tulina kye twagala bagamba nga tujja naye gwe menga sure every week on this channel ojja kuba olabanga CRUZ and Momo. Ate tuli waneeno. Woka. Kureza. Forest Good. Reserve Forest Resort. Wetuli akafo kasanze otya Momo sofa. The place is so nice. Beautiful. Yeah, the place is nice. Baina swimming pool yesoko kwaniriza. Nga wakatuka bwoti. Oh my goodness, for Chinene. It's a forest park. Yes, it's a forest park. Wanange mujje mbere kwa mu kibira. Actually tundoza tutandika abantu okukyayiranga ku hotels abantu abenjawulo. Shayirenga ku hotels abantu abenjawulo. Bobo oli eyo ngoyagala ogamba CRUZ and Momo mujje mukoleko ku hotel yange, mujje mukoleko ku kifo kyange. Contact weri wansaawo. Tujja kutuukawo tubalage kubanga kati ndowooza ekiri wano. Ne lumu tujje tubalageko ekiri wano.
olunaku lumu kutambula butambuzi kubalaga kifo kino bakinyonyoke kubanga omanyi woyogera ng'otudde wamu balabako katono oyinza oga swimming pool olinagamba kyekateriiwo kati lunyine tugibalaga one day tugafuna olunaku bannaye tubalage ekifo kino so shende bwetyo tugitandise kunyumya mbozi ku mbozi meno abantu bangi badde bambuuzanga ne bambuuza ne alani mwali mutunyumira waliwo omukwano gwange bamuyita Naira ali mu America ye ali mu state kinjerabidde Naira naye nga ali mu America juzi nadde nyumya naye nangamba ne Alan I miss you and Momo nange bangamba you used to give nangamba twali e Uganda nga tetuwoza bintu ku Saturday ku macha nga tulinda Momo and ALLANCRUZ nembagamba nedda nja actually Naira yangambira kitemute ya ku channel ya mwoko ne muterako show ya ALLANCRUZ and Momo netugamba why not ebivulu bivulu by'abaana biki tujja kwa tubidiscussinga ko wano kyemusaba okitegeera otherwise Momo how are you? I'm okay Alan how are you? Alan afunye akabina you people ondabye ngangeze so Alan otambudde nenyumya ne ngamba waliwo kashoke twakola ketwakola ku BBS mu 2016 show obazaali esatu ezasooka nabadde ku YouTube nganziraba ne ngamba Mukama Katonda wange Momo nalabye akafaananyi kange twali twambadde obu-t-shirt simanyi bwa Urban is it Urban Fly olwo omwana yatwetera obufaananyi nga buliko ba was it Urban nedda magazine simanyi Shabani Urban magazine kanaye nga wetutunula ngosibye akaviye akamu kagwano mu maaso kali nviri zange Momo wetwatandikira gwe wali onyirirako anti era nali siribu binali mu ssente kale era kalokusingako Momo wali onyirirako naye nze netunulidde ne ngamba Momo nali sigwana kukola naawe bakingambanga nange ngandaba tebanjagaliza naye nazeyo nendaba bu video wetwakolanga ku fe tuliko Momo walayi nga nali sigwana kukola naawe mbiseera ebyo naye nga Momo ine engeri gy'okubya wali obaddeko ne mukwano gwoyo nga musiiwuufu naye nga olina engeri gwe gy'omuwolerezaamu nze wali ate kati wali agala nange nkuveemu naye nga naye wandaba nga ndi musiiwuufu nze saakulabanga sijja kuwaayiriza kale nkulaba kati gebaziba okumanya oba oyagala omutola bibi byesaawe Alani tuliofalayi bafedese nengamba kale abaye gwe ndawolerezanga nga bagamba nga olayisira babusiru waliwo shege nalabye najja n'ekipale nga nsise omusipi wano empale nekola n'ogufundukwa bwebuti nengamba Mukama Katonda wange nenga nzijukira production nga bambuuza but Alan tosowafunayo kale abali simple nga baga Alan tosowafunayo ko omuntu akwambaza kati nga gomanyo gamba byalina mumuleke kyasobodde tanafuna sente kati lwaki babali bakwagaliza ebinene nga tonnabifuna tokiraba naye Alani butufu nange ntunula ne ngamba butufu wenakoleza nga ndoza bagamba nga labe endongeeno naye nga nze ndaba Alani wange yoyo amala bana ngo yagala okufuna obuzibu ku Momo yogera ku ALLANCRUZ nga ntabuka anyoga tubeera mu meeting ne bagamba waliwo bano ba presenter bamanga bagenda kuva ku mpewo kuba balina okwetereza ennyambala na biki nga Momo agamba we bagamba ALLANCRUZ nga Momo agamba nange ngambivaako naye era kirungi abantu okweyagala kuba kati tolaba naawe niwe nava mu bintu bya media era sirogambe naye Momo jangu tukole eki Momo teweekweka tobivaamu yitawo show yaffe ino okusigala ng'egenda mu maaso abantu batwagala nnyo abantu batwagala nnyo abantu baagala nnyo okulaba abantu ab'emikwano of different sex nga banyumyako ku bibuuzo omanyi nali ndaba Susan Bujingo ne waliwo gayi akola ku Salt ne bamutwa ye Gucci Gucci ne Susan me bamukwano nnyo kuvadda bamukwano so nabaddawo ne ngamba naye nedda abantu bano beetaaga okulanga ku bantu ab'emikwano atulaba ali eyo bangi nnyo beebuuza Momo osobola ne mukwano gwo nga mulenzi oba osobola ne mukwano gwo nga muwala muli of different sex naye nga no za touch naye nga muli ba blood nnyo nga tewali kibaawo
Nemba gamba ye kisoboka. Kisoboka. Nze omuntu baba ne Zaharanga jambulamu. Mugamba iliyo mukwano gwange omu. Oyo ye mukyali wange nnyo. Oyo ye ne bwokola otya. Oyo ye simuta. Momo muveeko. Kubanga Jenvude ne Momo ono. Wala. Twabeerayo ku. Ne Momo. Kireka kyali nsasu tekiringa kusasula naye Katonda abawa omukisa mu future muno mulabeko. Ojjukira ku Believe. Believe TV. Ojjukiza Believe TV ala. Pozi bagamba batya? Nabuuza ensasula. Ne bangamba laba omukulu. Bagala laba boss. Laba boss, ladies and gentlemen, nga boss yono. Nezija nengamba sebo jebale. Kale nawe jebale. Ngano ndowooza muntu. Naye jebale konze ne kati embeera ya wano ngo bayinze kasente kakulembera muganda wange kuvadda. Muganda wange wano kiyimiridde kitya? Ebyensasula. Oza tunafunayo. Tunakola tutya. Banasasula nga mmeka kale. Kale. Wakoze. Nena kukansolinga bannange okutwala omulimu. Nakola katsoko okole tujakola konze kale okola si kizibu. Naye kale range eyimiridde tyozo ngato nofune 10 kwa 2 oba Alan siri kwerabira. Naye tutandika okola. Bosi ndoza takola sheza. Tezawera mufumu. Nali Menta tutandika okola eyo show ya bali bagita batya? The Bash. Tugenda kumpewo ku Monday. Tumaze nokola rehearsal omwezi mulamba. Empozi twabelanga mu rehearsals. Eri waggulu mu studio. Tuyisayisamu ne Maimuna. Naye Alani tujogeddwa. Tujogeddwa. Ge mazima. Era omuntu walanga munonga ali asente muleke. Bambi muleke. Tujogeddwa. Maje twavo ngambo tanti zodazali. Ndugana tula gulu ku mayinja ali ku Jakalanda. Jakalanda. Omukazi omukulu ne bampala mpya. Mukola promo. Nala ndaka kanto watu betagale makalaba. Nnyo. Adina mbiseleyo Momo yayita MOMO19. Kanange Alani naye tutuseyo. Nedda. Nze simanje wajjali Nyanza nali ALLANCRUZ nga weeriri. Yaliwo mpoze liryo. ALLANCRUZ yaliwo. Wali walijjawa. Naye nali kunaba nayo kuva ku ssomero eyo nga twagira emipiira. Naye babuuza Momo ne mbuuza Momo jukira nali mukamaawo. Ogenda ko salinya ki? Angamba Momo the Splendid. Nasoka moi naluwoza nawe. Splendid walireeta ddi? Okwolwo wati mwali goba naluwoza moi. Neka Splendid. Momo wasoka ne waita mudas. Splendid kyali kitegeeza ki? Kyali kitegeeza omusufu. Momo omusufu. Naye ngakweta Momo omusufu. Nene nanga mu Luganda manchi susizo. Kogwe. Pese kateke wako oluzungu. Mwanvuga speed. Nga mumpadde dakikezo nyonye erinyeri erisuutinga mu show. Kubanga baga show the bash. Tosa kweyita munaluwoza Maureen. Bannange olutugitobese. Olugambo olukotegana ku baserebo bo. Emipiira. Akatoko kali wali Alani. Naye nange twakola buto. Naye ekyasinga okunuma kwolo lunaku. Naye Momo ngankubira essimu mukama wange jebaleko ssebo. Omanyi ne Kwefu naye yajjako mu office yange. Kwefu Dr. Kwefu. Sokoleke male noterira atago nga saaga manya. Ne Kwefu naye yajja nga ze bamugambye gendo labo mukulu jali. Naye najja mu office nga bwe wajja nga nze mukulu alimu. Nagamba atya. Naga mukama wange bangambye ne mugamba wandika proposal lete tulabe. Alani ojoga. Watoka ne ku Dr. Kwefu. Byali awo era nayo byali. Wamugoba. Ako Dr. Kwefu nali muwadde. Naye era nga bwe twali naawe. Gwe bwe twamala okukola promo ku Monday nga tugenda ku mpewo ku Friday. Ne bakugoba. Ne bankwata ku nkola. Ngenda kubira boss wawe atacyakwata. Wankubira nga lero nga tukoze n'engamba naye kati omukozi mugambe nti anti bangobye. Kati kye nakola ne nzoka ne nkugamba. Momo
mbadde muno obukosefu sisobodde ne Tuesday ne sikola ne Wednesday ne Thursday ne Friday kati enzukira wajja no wankubira essimu no ngamba muganda wange oli otya munange ndi mukwano gwo mbuulira kubanga gwe wansigaza mu kifo ekyo era kituufu mbuulira ekiriwo kyonna nsobola okitegeera n'oŋŋamba wavuddeyo ate wagenzeewa actually n'ebyekungoba wabitegeera tugenza ku BBS nti bankutte bukwasi kunkoona era nze wava nange ne ŋŋamba saddayo nonkubira akasimu naye obaddewo nnyo okusaidi yange buli kintu kyobadde ogira oti nga bwenvaawa ng'ota nzalani ndi wa CRUZ ekikulu nze olaba alani bwe ekimu ku byennina nze bwenjaga omuntu mwagala ebyaddala ate ndi muntu w'amazima siri nga oga nti wa fake friend. I don't fake love. Naye obufaananyi naye mu abantu balikolayeko mu biseera ebyo banaye wali bad girl. Allah Momo twagenda ku BBS olwo ku BBS bampadde omulimu tebampadde naye bandi ku probation Mr. Kigozi nambuuza programu eyo njagala ogikole n'omuwala naye muwala ki yaffe tuliko konze ne ŋŋamba ha Rasta kyava ŋŋamba Alani byonna bikole naye Momo yakuyisaawo konze nenkubira Momo nemugamba Momo jangu Momo naŋŋamba gwe nno Alani nze nolowooza Momo yali bad girl abatulaba omanyi bano abawala aboogera nga kyonna ekimujjidde kyagamba nenga gwe nno Alani gwe nno mudaawo ne Rastawo babagambye nze nkyagala nnyo okukola ku TV saagala nabikoowa nakola ku Star sina kye nafunamu nakola ku gundi nakoze ku Believe sembe nabona bamalira budde tebalina ssente ne mugamba mukwano nyamba wano gwampisaawo kati onjagala ddi nzija naye ndiwo katono Rasta nga awulira Rasta nagamba kakana toraizinga busungu naye wali kasajja kali bona raizinga obusungu agenda kwekuba oyo nange nenzikakana nengamba Momo jangu wangamba nze ne monkoleyo shows eza 5 gwe mwezi gumu ne something bajja kwate kyaswa kunzija kumpewo gwe ne bwogenda kale kanzije Momo najja ku BBS biseere nga yakatandika paka ndoza ne kati BBS tebagala kondoza muntu aina image ya kiyaye nnyo Momo yajja n'enviri abamanye enviri za Rihanna iyo Rihanna iyo Rihanna nga wano we wati zigwenu kati ngeno yazisalayo zonna kawalata natintinga walizali ntintinga esaidi zeno pink yatintinze pink eno nga mpanvu bwezi tizigwa wano kati Mr. Kigozi naŋŋamba omuwala gwe wagambye okuleeta ali wakonza ali ku reception nga Momo atudde bwati ku reception bwati ne mugamba Maureen batuyita aliwa ne tuyingira bwe twayingira mu office ya mukama wange asemberayo ddala naye Momo laka go wampeesa omulimu gwa BBS ize nawe nali mukalukalu tonzanyira Momo batu umanyize nga ndi mukali yawo akokutya ngamba bwe nagira bajja kutugoba bajja kungoba Momo yatuula ne bagana mukama affe nabuuza yono muwala konze ye amba my Mr. Kigozi anatusonyiwa nagamba ono ye mukwano gwo bakuyitani ko Momo that's splendid ne mukona keno ne mugamba Momo erinya lyolese Momo tetulina mulimu Momo naŋŋamba Momo that's splendid ko musajja so you're Maureen yes bonze Maureen erinya lye ganda gwani naluwoza nenga byonna Momo abiddamu nga yali aggressive nnyo naluwoza Maureen omanyi omuntu addamu nga ninga gwe nayise okunyamba obuyambi naluwoza Maureen so
banaye momo walina favor musajja nagamba so I don't think we shall use that name tugenda funa erinnya eddala erinnya elili catchy I don't think that name works well ha na Mr. Chigozi watabu Mr. Chigozi yayagala momo out of a blue namugamba nga omanyi boss nga TV yakatandika nga abana bangi abagala emirimu naye gatajjuka nayita ku reception eno olw'enviiri ezo buli muntu yagamba tagenda kukolawo agenda muwolo era nabo lya bageya katoze kufuna mulimu laba bwotu ku BBS ya Buganda mwana najja bwatu bade bayogera enze go baliko nalimuko bane momo walimuko walimuko netutuuka ku netutuuka omusajja n'agamba nga buli kimu omanyi top boss nga yannyonnyola omuwala top boss nga kakati what you're going to do I've liked you now you are pleased you're going to help us change your hairstyle ibyo kwambala you're fine bichi kati nga ngamba naye momo yala nze ndiawo sifana na bubi sina kyabuyayo kyonna kyenya kyendiko naye nga bafokasinze ku momo kati you're going to look like this ogenda kola bwoti neno momo nga go bagamba oina le wagamba Mr. Alfred go batu production nagamba kati ogenda kyusa enviiri nojja ngamba Alan nze abagala kyusa enviiri nze sigenda kyusa enviiri zange bino byenjagala baba banjagala nga bubali nengamba momo nengena negayira rasta yali camera person waffe gwe twajja naye nga rasta nyamba wegayirire mu makyusa enviiri nyamba wegayiremo rasta nagamba momo nkimanyi mugenda kuŋŋamba kyusa nviiri bwe bate bampa mulimu babireke bane kati nze ngeno mukasenge bwenzija nti nali nzija buli lunaku negulagula Monday to Sunday negulagula no mama wemuga momo kati omanyi wano baba batuwa mulimu jangu artist Monday oje Wednesday oje ne ku Friday oberewo ko bakulabe nti twagala naga ala ninze banapa transport wange nenga mpulire nofa atanga natural ekyokola ku TV nenga momo nnumi obulamu amalani yali ayagala nzije Monday to Friday whereby twana kutuwa mulimu tetuli confirmed yes tetuli confirmed atenze nyono ne transport from Monday omanya omutwalo gwa bulikanako Monday to Friday mitwalo 5 sebu Ushtegera omwezi je mitwalo jago abiri ate wali obala kale tingana basinawo enfunira kati lala ni tokana ejangu tunji kusoke tukole nanumba Mr. Chigozi awo nawo banange naye eno sho mugenda jinyumirwanga naye njagala Mr. Chigozi bambi nange mwagala nnyo era ngamba nnyo abantu if it wasn't Mr. Chigozi wa NBS oyo nze sali badde wano momo boss buli muntu gandi badde naye munsi twali ne momo production momo najje olunaku lumu lwakyalina era enviirize najja nagamba nno ye yakajja wiiki emunze omwezi mulamba nzija momo nagamba Alan kati nzize kugamba ngenda kola ngenda Bulaaya naye bano balina ssente bate bayina konze momo simanyi naye tujja tugumiikiriza onunga sina budde bwa kugumiikiriza njagala kwogera ne Mr. Chigozi ambuulire ssente mmeka zagenda okumpa oba okutuwa negamba mutonyega ku kya ssente bajja tufulumya nze mbadde wane ebbanga bono bwampayo no nampayo ngambeera bulungi momo togenda wa mukama banne ngenda okuddamu otunula nti momo nga yesoza office ya MD wa CEO banange nentagala mu kolido nengende wakeni nemugamba mugambye togenda wa musajja mama agambye yagenze wa musajja kumugamba musimanyi transport ya muleta ntamuyina biki keni nangamba tula wansi ngenda okulaba ngovayo nze mugambye ne mugamba twagala sente naye bazituwa transport natuwa ngenda okulaba bagamba Alan
ne momo baba wengayo transport facilitation wa week no gamba katolaba era tisutandikiddawo kati unetandiko mmanya nti momo ono musale nnyo mu nsonga zino ate ng'oli mukalukalu wagenda n'obuzabu Fred sebo tugenda ddi ku mpewo kubanga nze nina ebyange byenjagala okukola ate batugamba luno ne batugamba luli ne batugamba luno ne batugamba nenga bona bayina engage bakurespect nedda momo we wait nenga nze ngenda ne ngamba ati bana tugenda ku mpewo gwe no naawe anti Alania go wali olaga nti oyagala nnyo like to the extent that you couldn't even value yourself. Sometimes it's good to value yourself. Nze kati nabeera nga ojukira nze nga nina responsibilities. Nina abantu abokulabirira. Nina osasula wensula. Nina okwelabirira. Kati gwonyumiza ebyo. Bimwana wa mama tumanyi zimanyi mbuno njagala nga wendi. Sibisobola. So, era njukira ne ku kya salary yennyini. Era Alani yagamba. Mama, tetuna kye twakoze. Wenda mugamba omusala gwaddi ayina kapande momo batuteka ku mpewo ennaku z'omwezi oba zali 17 15 ogwokutaano tuba twakola weeks 2 bakyatwa ka facilitation ka transport tukola kafe tuliko kakana mana yempulira essanyu ku mutima mama agamba Alan bagenda tuwa sente mmeka bannange ninga momo obizeemu Alani yakola ati momo tatuna kye twakoze muleka tukole momo soka tubekoja tukoze why osaga nakukwata era netuddayo era tudewa Mr. Kigozi bane twasumbwa Mr. Kigozi ne mga Mr. Kigozi ekyamazima tulina obuvunaanyizibwa bane zukiro nako ngatudde nagamba Mr. Kigozi temu nagenda ku payroll nagenda ko payroll. You mean you guys have been here for months and you haven't got into the payroll list? For years. Come momo, tetunafuna. No momo nga mukambwe bitya. Tetunafuna sente, tujja tutekamu enviiri, ntekamu enviiri engoye. Momo nga mukambwe bitya. Ngaino bwe mukona ko bwe mugamba momo. Twakakola weeks 2. Ngazizo otambidde gido gyonna emezi togibala. Omusajja navaamu ekigambo nagamba okay wait nakwata essimu nagamba James momo ne Alan bawe sente ez'omwezi ogwedde bawe ku money bawe ku ka advance bawe ka money bagende belongose sajja yagamba akagamba ako ono Alan aguleyo kone ku ngoye or not funa good clothes. You have to be smart. Nayala nikubulire. Story ya fejanyumira abantu. I know. Momo enseno yantu yambe ne tugaggawalako babiri bwe tuti. Ano manya nti lyabe mikwano. Abakubye haso ne bayitawo. Ne baterekerera ya. Naye nakuyambako in one way or the other. Wakati wafuna ka facilitation yako ka weekly. Nze nali sijja zifuna. Ne tugenda ku musala. Niwe yagala n'osanyuka. Naye singa waliwe kaito jazifuna paka kati. Era abantu beebuza lwaki ALLANCRUZ ne momo lwaki beeyagala nnyo lwaki bamukwano nnyo naye otunulya omuntu gye muvudde bye muzze muyitamu. Kubanga momo watuka ekiseera nga TV ebadde atogyagala. Ninga nkupushinga. Nga nkupushinga momo jangu tukole. I remember waliwo olunaku lwe nakulayiza. Nengamba momo nyamba bagenda tujangu tukole promo ojikira promo je twakola ne momo okumusitula okujja okola promo ya BBS yaffe tuliko batugambe sawa nya ba cameraman ne batuuka nga bagenda tukwata akalango ka show yaffe bana nenzijanga nyumye nenkubira momo esimu nega momo batugambye sawa nya oliwa ala nawe tompa kusa bagambe banindeko momo wali bold wali gwenga tutya kuogera momo nagamba ngenda kujja kusawa 8 nengamba guno omulimba gutumye
nonda ku batwadde okukola promo momo aganye okujja momo walayi yajja 8 kyokka 8 era nga bamuli batulinze ne tugenda ntukakwata ne mga momo kasita tumaze kano ka promo bwe katandika okulaninga bwe kati nkusaba kola shezo 5 Onze raira bwe zimala ogende nga bwe wadde ogamba ogende bule nangamba alani tokyusa ogambe shot 5 bwe zimala ngende mu byange kino nkikoledde ggwe konze momo ye bane nga nkwata bulungi momo nga ne wata ina transport ngamba Ken momo wajja wantu mpayo sente mu transport munange shone tanga tukole esooka ne tukole eyokubiri naye ate abantu batwagala mbwangu obw'ekitalo nentukesanga sobola kulekawo for sure naye eyokutaano eba yatwalibwa akagivaako bwetu yaleetanga ssaawa 4 twatandika mu kusooka twatandika 4 nga tumala mmeka 6 basooka tuwa 2 hours 5 basooka tuwa twatandikanga 4 ne ligwa ku 6 basooka tuwa 2 hours ne tukka wansi ne ngamba momo nga sheyokutaano ewedde momo weebale nnyo weebalire ddala